Kale mwena bali ku mukutu ogwa The Still Hope tubagala nnyo abali mu Uganda ate nammwe abawangaalira emitala w'amayanja mwe bali kubanga mukola ki mutugoberera nako olwaleero Mande 21 wa musanvu 2025 gwo mwaka Mukama tukwebaza olw'akaseera kano era twagala omwoyo mutukuvu gyatulungamye nebe tugenda okwogerako mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina. Kale babuuzeeko. Nange mbabuuzizaako mwena abeekumira ku The Still Hope mwe wali kutugoberera mu Kristo Yesu. Amina. Olunaku lwaleero ogenda ku mukutu ogwa TikTok. Aida Nakasujja yagusaasaaniddeko nga si mu bulungi awo yali bamufudde ekyokuzannyisa obujulizi bwe babufudde ekintu ekyokuzannyisa ekiri awo so ojja tulaba ekizibu kyavaawa teyasengeka bulungi bigambo oba yayagala okuyitawo okuwoomya emboozi owoomya emboozi ate n'oyita ewaalikomye oba ababizannyisa be bataabitegeera bintu bisatu ayinza okuba nga ye teyaluŋŋamizibwa mwoyo bulungi oba ng'ayagala okuyitawo yayongeramu oba abo ababizannyisa be batabitegeera ebiri bintu bisatu naye obujulizi obadde tulowooza nti buyinza okuyamba abantu ate kati babufudde ekisekererwa ekyokuzannyisa ensi bwetyo ayo ebyobwakatonda tekola ki tebyagala naye waliwo omuntu omu bw'owuliza nayo n'oba toyagala kuseka naye noseka nogade bannaye sisita wano nga ffenna yatukwata kakota n'ataka kupikaapu kiki yalaba Bin Laden Osama amata amalamu manti Bayibuli egamba tujja tuuka eyo mu ggulu awakulukuta emigga obusigo enjuki n'amata oba yakijjaawo kirabika naye ate gali amata gayogera gava mu Yesu yennyini kati naye gategeera oyagala oganywa nga gadduka malamu alinayo mashoni kati mashoni biri mu Matayo 14 agenzi tuteekerateekera bifo kituufu kitegeere so abantu abamu tebabitegeera bwe waawe ebimu naawe yabitegeera bituuka ekyana bibanga ebikuyitako oyagala okusukka okutegeera kubanga sukaali yayitiridde obujulizi bwe bwasooka nabulabamu ekinyusi bwali bulungi nnyo obwasooka buli nga tanaba kugenda ku social media social media eno wetakuwanika ekusuula kakati muntu atula mu kamera n'ayagala asanyuse omanye tuba tubuulira Kristo tetubuulira kusanyusa kituufu tubuulira mazima abagatwala bagakola ki ne bagatwala naye no wiiki yonna nejja abaana badde kontenti kuseka busesi kujerega bujerezi akambe naye bannaye kiki kino kigenda mu maaso kale katukweko ku bumu obuntu obufudde Aida Nakasujja serebu ku TikTok n'emikutu emirala ani atamumanyi amanyikiddwa kati bamalayika bamuweeka ate yali agenza okuloopa abantu abafaadha nafa kale katuba tukuwe Aida obumu ku bwo buyitirivu n'obumu ku bwo alisa okuba katukumawo kati gwe ekifo kiwakiraba ekifo ekyange gye kiri Musumba nze infacti ninaye n'ennyumba bangalo yonna ya gold n'ebirimu byonna n'akajiko ne kafooko n'akafuufu babikulaga Yesu yantwala mu nyumba yange ngewedde nnyo muggulu waliyo amayumba naye kyeneewuunya wali abalina zikalina empanvu natuukayo ne ŋŋamba bano baakola ki waliwo abantu abakolera Mukama
ate wali abo burumu nga wali abalina ebifulukwa nga nekirinaggwa kirya nga kyakoneraawo kyayimiramu n'omuddo. bannange kati oyo aba ali kuki ye omuntu atakola kigendererwa ki wano ku nsi? Ebintu bino byanjawulo, buli kimu kikola kirala. Okay. Era enzigi muggulu za passwords, endala za system zeggula zokka, teri lujimbo otuukawo ne weggulira. No. Zeggula. Otekamu passport. Yes. Kati bakucekinga olwo. Kakati natambula nentambula nagenda okulaba screen zireeta nze okuva we natandika okutegeera. Omanyi omwana atandika kutegeera, nze nalaba bandaga like ku myaka 7 paka 22 nga bandaga buli kigere. Omanyi buli kigere kye walinnya nti Katonda akirina, buli akagambo, buli kigere, buli footstep, buli nengamba na malayika bampeekeko just nga nkirowoozezza na malayika nga yataddewo dda omugongo nampeeka bakoma eri waggulu nga ndi eyo waggulu gye bampeese. Jjukira kalabe wekenkana ku malayika omunene akoma eri aweese ku bbega. Kati nenga nkwoyo okumpeeka weka, njagala walabako abaana abato be batuuza kuno, kati kyenjagala bankole. Malayika nanteeka wansi, omulala nanteekako bw'atyo nga ntambulira kuli neetegereza eggulu. Buli kyolowooza malayika adduka mangu nnyo n'akikola. So olunyiri olimba Ebbulaniya nti gyemyoyo giweereza yes, abalisikira obulokozi. Era batwegomba nnyo. Nze naliyo nga banneegomba nga ndi mwana w'omugagga nannyini eggulu, bo bakozi baffe. My God. Ekirala waliyo spare parts mu ggulu. Ekyo nakiwulirako nakyo, mikono amagulu gali eyo. It's a all body. Omubiri gwo gwonna nga gufaanana, era bwe natuuka eri kitegeeza naawe nakulabayo. Okay. Nga bw'ofaanana. Kati gwe weerabayo. Era nze seewunyiza bwe nkulabye mbadde ng'eyakulabako. Nange nno by the way oba nakulaba ku TV naye ndowooza ndowooza kakati naye nze mbadde sikulabangako. Nengamba ngenda baloopa, era nakirina ndowooza mu birowoozo nti ndi baloopa. Kakati we natuuka mu ggulu nenga nfunye ekyasi kangende ewa Katonda, ewa Father. Era nagenda nga nyimba Father, Father, nga bwe ngenda maama natuukayo nengwa nenfa nga sisobola kugumiikiriza kitiibwa kye, nenfa nga siroopye, saasobola kutuukayo kubaloopa. Yesu najja nanzijawo nanzizaayo wansi. Kati eyo wansi gye yanzizaayo mu ggulu erisooka. Nalaba Bin Laden, I think ze saategeera oba baali bamunoonya, but nalaba empuku ng'ali mu mpuku ne mutegeera nti that is Bin Laden. Ng'alina empuku gy'ali kagamba nga buli kimu kiraba ekiri mu nsi. Ogumaka busoma bwamukwatira. Wanje? Ogumaka sema bamukwata mu bbiri nga mu Windows. It was 2006 nga yeekwese mu mpuku ne mulaba gy'ali. Ati nga oluvannyuma ne bamukwata ne bamutanga mu 2009. Saddamu bigoberera, but nze kyenzijukira nti namulaba empuku ng'eri wansi ne mulaba nti wuuno yeekwese. Nga buli ekyekwese nkiraba, buli ekyatondebwa nkiraba wansi w'ensi, ku nsi ne waggulu w'eggulu ne bwengula na buli kimu sekendi emu like this. Ambo byokoze ki? Obuwulidde ate ndowooza tebukulesa kyekimu. Bwekaba akaseko okafunyeeko akasinza okunsesa faaza baana waffe nga nyuma genda watata ng'oyimba olenyo tugende wa faaza kali bw'oligenda oyimba oti aka aida toko faaza nze njakyusaamu ayera nti nze njamuyita daddy kale obutambe buli ku mukutu egya social media egyenjawulo bo tebategeera message ensi toginyumiza boera kyobabuulira banoonya wali awo
era bwe basalaasalamu abalina TikTok ku TikTok kyasusse ennaku babiyita kujevuna babusizza nnyo babanga kyakuzanyisa tebalabamu ki makulu tebalabamu makulu naye ekibuuzo kiriwo ekiti kiki ekiviiriddeko ekyo obujulizi bwabasusseeko okunyuma eggulu linyuma oba sisita waffe ebintu yabitaddemu nnyo sukaali abantu agenda mu ggulu bannaye neggeyo eno aye namwe mutulekeemuko oluusi batuvuga nnyo supiidi mpitirivu muganda wange supiidi ki mpitirivu soma bayibuli ndowooza owulira eggulu enzigi zaki za password teri binyolo byammwe bikoma wano password tosuwa kuweka zimalayika olowooza kakati nteeka ku mutwe nga yakutondeko wawoleza n'okunaba nga wakunaaza simanyi aida naye nze byayogera ebimu mbikiririzaamu byawa katonda bimu birine mu bayibuli naye akyenyuza okuwa advice still erifa akosa social media namwe mukama bawa ku bubaka naye social media tebayisayo mwalikomye don't get over excited okitegera nga walabira nti abantu bamutambuza kati ye biyinza omunyumira oba gwabyogedde biyinza okunyumira kati babaddamu okukyazira no omakinga sure era obawa ate message babanga bagidi campaigninga ababitegeera ekituufu naye ate abamu abaali bitegedde kati balabanga ekyokuzanyisa so mukama ayambe mukama tulungamyenga nga tuwashe atuwa obujulizi buno kubanga alabyeko mu yakomenti agamba erika oliwa komawo muno evuza social media n'obweggulu soko gyotula okubageena bafune kopi bbiri eyana n'eggulu beno neeri naye mukama ayambe naye enensi weetyo era weekituufu bo baagala byonoonese byebaagala ebisinza okwonooneka webagirayo naye olaba obujulizi bwa Aida buli obwa recording just nga si social media bwanjawuloko na buno bwanjawulo oba obuwuliriza bulungi bulimu kenjawulo buli obulaba nga ensengeka yeeyo naye kati buno bintu byagize kati gwe amanyi katonda diplo so bitegeera so okulondamu nojjamu naye ate batamanyi katonda ye wawulira ekyo alowooza bwonna bwa comedy yakitwalanga byo byonna byakuzanyisa alina wabuwuliriza tawuliriza kubako pointi gyatoolamu awuliriza kufuna wali comedy wajjawaawo akoko kakasala nateeka ku TikTok bafolo ne beeyongera kati ate gwe owuliriza kunoonya wali pointi wali ekinyusi okay sawa emu message ya sawa emu tefunye eddakiika ebbiri zijja kukolera ezo nezinkolera nayo bali ati babuyiganga nga gundi nga zaabu ate kati manyi kye bakoze batandise n'okuvisitinga obwemabega amikisinga kasavu kanyama waliwo yali oba yali mu kanisa kyeyo kati byali bibuuzo moment awe naabuuza mbadde embuuza owemula mbwekyo muggulu oba owemudde naye waliwo ebintu byetwogeranga naffe otuddeyo ne tuwuliriza byetwogera naye kiba kirungi n'ofunanga obudde n'owulirizaako message z'owa abantu n'olaba ensobi we ziri omuntu gwajja kucommunicatingira abe wano kyali baddewo kituufu wano kibulamu aye n'oba owuliriza awo wenyini osobola n'okufuna nawe revelation
Kyonsi kyogedde. Naye Katonda olusi Katonda aba yali kwogera oyita muggwe. Oba toliiwo. Obeera off. Kituufu. Ati wali oba ofunye obudde obubo. Ati obeera gw'owuliriza. Naawe n'ofuna okusomesebwa okulungamizibwa. Kuba kigambo kya Katonda. Kitala. Kyaboogisi. Bubiri. Kisala bali. Naawe. Kisala naawe. Kiba kirungi samoni ezo. Wampuliriza alina TikTok, YouTube, for WhatsApp. Ulikodinga obwo bwowereza banno. Nawe funangako obudde okole ki? Obuwulirizeeko. Self examination. Okwekebera kintu kikulu nnyo. Era Yesu akola ki? Olunyiri olwo lulina. Lulina. Noonye. To examine yourself. Okwekeberanga. See whether you are still standing in the faith. Walaba kituufu okyayimiridde mu kukkiriza. Okyayimiridde mu kukkiriza. Kubanga oyinza olowooza oyimiridde mu kukkiriza naye ng'ate wasesetuka. Agamba bw'ati Bakolisi ekyokubiri 13 luno lwa 5. Mwekeberenga mwekka oba nga muli mu kukkiriza. Tagambye mwekebere ne bapasita. Mwekebere mwekka na mwekka. Dda mu kisenge kyo. Ddiiro lyo. Jayo kitooki. Okube mukko. Naturals olabe. Byonna bye wakoze olunaku lwonna biri mu kukkiriza. Oba nedda. Ogambe saasira. Saasira Mukama. That is self examination. Ate ino okubeera on daily basis. Kya buli lunaku. Kya bulijjo, kya buwaze. Si kuyisaawo mwaka. It is a must. It is a command. Kitukakatako. Examine gw'omukkiriza. Buli saawa. Weekubemu tooki. Weemulise. Olabe essaawa zino. Bw'aba mpise. Ngenda wa. Ntuuka ntya. Bampa ku bugalo bamalayika. Oba nedda. Bangamba well done. Faithful servant. Pulira. Oba bangamba obuze. Eri kutwala liiriri bano bali ku nnaali. Okutte wakyamu. Bubookya. Banna. So Mukama atuyambe naawe. Mukama wabanga akuwadde obubaka. Saba. Ekituufu. Saba Mukama engeri gy'oyinza obbuwaamu. Ejjuka era akalokoka. Bangamba ogenda ku leediyo. Nze neekuba muto kinangala sinatuuka. Atonatuuka. Era nenga Mukama sinatuuka mpulira nedda. Byonna bengenda kwogera. Era tukali mpaane sitaani. Era nga njogera ekintu nga muswaza buswaza. Sikumugulumiza. Ate nga ngulumiza ggwe. Saba Katonda yakisiba. Bangamba lwali lwakuna. Program yali ya Lwamukaaga. Ya Mukama nno. Nedda. Era yakingamba yajja ku Saturday. Teyanyeganako ng'alinga talina kye yaŋŋamba. Nga tabijjukira. Mukama yakizannye dda. Nenyingira mu kusaba. Okusiba nga Mukama pa amaanyi, obusobozi, omwoyo w'amagezi. Pulira. Era akaseera akatuufu kajja kati nawulira nga mufiiti. Naye abamu olinda kuloota. Olina kuloota. Abamu balinda kuloota. Obujulizi. Mukama alina kyagambye. Eddoboozi lya Katonda baliwulira mu kintu ekyo through dreams and vision. Ebirala tebabitegeera nti Katonda asobola okuyita mu byo okwogera gy'oli. Naye nabeerawo nempulira nti am fit. Ng'owulira ogumidde. Nempulira nga taazino ne bampita. Ogenda. Mpulira kyekyo. Salootako nga Mukama gagenda owe kati otuuse. Nakiwulira mu nze. Era nakyala nga Mukama ke kaseera. Kyekiseera kyekyo. Kazinyize ggwe. Ate nze yabasaba. Nti nedda. Gwe mwennyini gwe wabakkiriza. Era nali awo nga baŋŋamba Sande ejja kati weeteeketeeke. Weeteeketeeke. Ngamba ati. Nga nkiwulira kati mpula n'emirembe nga mpula ne Mukama ebigambo abisenzesa ati. Naye wali nga ntya. Ng'otidde. Abo embirowoozaako nkankana. Banajja ne bansanga. Ne banjoola. Naye wano Katonda ampa confidence. So naawe ali eyo obubaka bwonna bw'ofuna sabanga Mukama akuwe direction. Oyinza okwongera ate okwonoonera ddala. Ebyonooneka bw'onoonesi. Olowooza okola ki? Oli katuufu. Otereeza naye ng'oli kwongera ate kukola ki? Kusaabulula. Kwonoona. Ade mpita ayitawo ku mikutu emikwanira wala. Size social media. Zezo zennyini. Ndabako video nga bataddeko omutwe. Pastor ayogera n'abafu.
alese ebyama agenda ne bane Mukama Katonda wa kakati pasa agenda n'abafu mwagazaaki akakati agenda de agenda bagomena yogera nabo n'abali nakomawo najja n'abagamba abafu oba abafu be bamugambe bakatonda byabagambye simanyi wanze mbanyagala oŋŋambe Katonda byagambye kakati omufa ŋŋambe ki ate kati akugambe ki ekyo kyembagamba tulina okusaba omwoyo w'amagezi nga tukola ki kituufu nga tusengeka ensonga kale yoyo Aida n'akasujja n'obujulizi bwe abaana bwe bafudde ekyokuzannyisa nalina obujulizi buno olina obusabira wadde okimanyi kate nowulira gwe oyinza obbuwa ne butakoma ku muntu ne bugubeeraawo obusabira Mukama n'abuwa entiisa ng'omuntu abuwuliriza afuna entiisa ya Katonda mu ye si kufuna kyakuzannyisa nkitegedde ekyo kati fe tuwadde obujulizi wabumeka bw'osanze bazannyisa ate babuzannyisa so olina okusaba Mukama naawe kyakola ki akikumpeere Mukama njagala message eno gyengenda okwogera eri abantu bo teekeko entiisa ekyo kituufu eyo nayo saala eryawo wesi tolooza mu byakuva buvi mu buliri nojja nonaaba amaaso neweekuba ekizigo noyingira ku seeti oba nojja katuuti muganda wange ojja kweyogeza wekka anti ekirungi mba mbijjukira about kujjukira fenna tujjukira byonna byetwali tukozeeko nawe so byogera ne bitaba na mugaso gwonna kituufu kale siibula abantu obadde mulabi mulungi nnyo Mukama akumpeera omukisa kale yonna gy'osinzidde okuba nga otulaba weebale nnyo weebalire ddala ekibuuzo tukirekedde eri ggwe obujulizi bwa Aida n'akasujja kiki ekibutuuseeko yayongeddemu nnyo oba mwoyo wa Mukama teyasabya mulungamye oba bano ababiraba be batabitegeera bulungi naawe bigezaako biwuliriza naawe oyinza okwebuuza nze atabitegeera oba binsusseeko boogera kudda mu kusaka busesi mufu ky'okuddayo ekitabo ne peni obeeko notisi z'okola kale ka twetololemuko katono nnyo tugenda kubanga ate tukola ki tukomawo n'omukulu Sempa Matini alina ensonga zakoze ki zawadde ku okuwasa omuntu gwe mweddira omuziro ogumu emanyi kifuuse national debate buli omu ayogera ebikikinike n'ebiwanvu kituufu asi kituufu nti haki ebyo kali kyaye baki Yesu omuzungu ate mumututeekako ffe wano tutambulira ku nnono ngamba naffe twalokoka twafuuka bitonde kale katomukatonda tukomewo twagaza olunaku olungi era bulungi ate era